Ku Kereziya Lubaga Abakatoliki bazze mu bbongi mu kusaba okunyenya amatabi mu mmisa ekulembeddwamu omuwandiisi w'essekuli lya Kampala Father Joseph Sebonya. Okutuuka mu Yerusaalemu eky'olubeerera anti ly'eggulu babakutte ensasa nga twaniriza Kristo omuwanguzi. Sebonya asise kuwa amatabi y'omukisa olunakulemberamu Abakatoliki okunyenya amatabi nga bayingira Kereziya. Mu kubuulira akubiriza abavubuka okukola ennyo basobole okubeera ekyokweyawirako mu bitundu gye babeera okusinga okudda mu zzaala. Asisezza abantu bw'ategeeza nga abavubuka ensangi zino bagufudde omuze okugenda ku Bukedde TV1 okunoonya abakyala abalinako beekoleddewo n'ababuuza bo kye baba beekoleddewo okutandika okunoonya abakyala. Ng'emmisa egenda mu maaso olw'omusajja akwatiddwa ab'ebyokwerinda bamweraliikiridde olw'endabika ye. Okusinziira kwa kulira poliisi y'Ekereziya Joseph Yiga omuvubuka ono Isaac Bigirimana omutuuze ow'Ekosovo nga nswala y'Burundi babulabye okuva ku mmisa esooka nga ne banne babadde nabo abakyanoonyezebwa. As I talk now, I'm already rounding up them. Then after rounding up them. Ku Kereziya Yesu Kabaka wano mu Kampala emmisa ey'okunyenya amatabi ekulembeddwa Musenyoli Joseph Mugambe akubiriza Abakristo okuba nga Yesu eyakakunsa okutufiiririra. Agambye nti Yesu yeetikka omusalaba ku lwaffe okusobola okusonyiwa ebibi. Ate ku Kereziya Holy Trinity Kamoje Kereziya ekubyeko ne booga nga bajjukira ekyamagero Mukama waffe Yesu Kristo lwe yayingira mu kibuga Yerusaalemi. Emmisa ekulembeddwa mu Father Anthony Kirugwajo akuutidde Abakristo okubeera n'omutima ogulumirwa bannaye n'okuyamba abali mu bwetaavu. Tulyoke twanirizibwe era twanirize obwakabaka bwe okufuga obulamu bwaffe ebbanga lyonna eryasigadde. N'abalokole okuva mu kkanisa eya Tabernacle of God International Ministries erusaze nabo bakuzizza olunaku olw'okunyenya amatabi basuse kuyisa bivulo nga kulemeddwa mu bodaboda n'olusikinirwa mmotoka ne bbandi ebitolola ebitundu by'erusaze n'akulabye Bulange ne Nabulagala. Mu kuyigiriza Pastor Elisha Biringiro ategeeza abakkiriza ne basanya ebyagalire mu nsi ya Uganda kubanga erimu emirembe.